Bannayuganda olunaku lw'olwaleero mumanyi ekyokukola. Omusango ogutuubye okumala emyezi. Tulina essuubi ddene mu lunaku lw'olwaleero. Era nsaba gwe wenna asobola okukeera ku kkooti nga tezinnasukka ssaawa 2:30 ku High Court mu Kampala kikole. Asigala talaama. Eno ye chance yokka gye tulina okwongera okulaga obutali bumativu, okwongera okulaga ensi nti ajaali ddala kituufu alina abantu abamufaako era abamwagala. Naye mwennyini okwongera okumulaga nti ensi emwagala. Mu kaseera ak'akazigizigi, Katonda ayitidde mu bantu okulaga ensi ekituufu ekirabisa okuba nga kiri emabega w'omusango ogwamuteekebwako. Kale nno nkowoola bannayuganda mwenna n'okusingako ku mulundi guli. Munzizizaamu amaanyi era munnyongere ddala okundaga nti oba oliawo Hajji abantu mukyamwagala era mukyamuliko nnyo kubanga buli lunaku abantu beeyongera. So ate njagala ku mulundi guno kyongera okusukka. Guess what? Ensonga nnene nnyo lwaki ku mulundi guno nsaba tusukke ku mulundi guli nga bwe gwali. Justice for Ajali gwe mulamwa era gwe tutambulirako. So mbasaba na Uganda mwenna okwetoolola eggwanga. Kyegeegwa, Kyankwanzi, Kiruhura, Bukomansimbi, Mityana, Sembabule, Kalungu, Masindi, Fort Potro, Kasanda, Adjuman, Pakwach, Lira, Soroti, Kampala, Wakiso, Mukono, Luwero, Namisindwa, Namutumba, Kabale, Lukunjiri, Kazo, Ishaka, Bulamoji, Luka, Nakaseke, Nakasongola, Nakapilipiti, Malaba, Busia, Mubende, Kakumiro, Kagadi, Bundibujo, Shema, Katakwi, Bukwiri, Bujiri, Kisoro, Tirinyi, Moroto, Tororo, n'ebitundu ebirala, abali mu Denmark, abali mu UAE, abali Canada, abali Saudi Arabia, abali mu Iraq, abali mu Germany, abali mu USA, abali mu UK, abali mu South Korea, North Korea, abali mu Venezuela, abali mu Kenya, abali mu Rwanda, abali mu Bujumbura, Burundi, kono jafa bwanga side ze South Sudan, abali South Africa, abali mu Australia, abali mu mawanga gonna okwetoolola ensi yonna. Omulamwa guli gumu. Free justice for Ajali, free Ajali, n'ensi zonna tusaba guno omusango mugutunuulire. Era tusaba bonna bekikwatako. Bannange mutuyambe. Nga Allah ye mubeezi waffe, manyi olunaku lw'olwaleero lwekigwa. Yes, butereve embeera nno bwetyo bweri saidi zeeyo. Kubuuzaako ti wasuze otya, wasibye otya? Kansubire nti oli bulungi munnange. Kakati nno tulumba ku High Court lunaku lwaleero Haji lwagenda okubeera nga mwanatu akomezebwawo, tulabe obanga ddala okusaba kwe okwa beyiro kwakkiriziddwa oba kwagaaniddwa. Jukira omulundi gwe twasembayo Monday ewedde okubeera ku High Court byali bibi, anti ng'omulamuzi ali mu kubeera nga akwasaganya omusango gwa Haji Ali ne Ajati Zula yali taliiwo, yalina omusomo ogumu gwe yali agenzeeko, bw'atyo n'abeera nga omulamuzi eyaliwo essaawa eyo ayongerayo Haji mpaka ng'ennaku z'omwezi 25 lwe lunaku olwaleero olwa Monday, era asuubirwa okubeera nga munnange agenda kulabikako wali ku High Court okubeera nga tumanya oba beyiro enakkirizibwa oba tegenda kubeera nga ekkirizibwa. Gwawagira Haji Ali, nkusaba obeere nno munnange ng'oteekamu essaala ey'amaanyi ennyo kubanga olunaku olwaleero singa Haji abeera tafunye ebeyiro, ekyo kitegeeza mu kkomera yandimalayo ebbanga eddeneko, sinakindi ne Ssekukkulu yakumusanga mu kkomera olw'ensonga abalamuzi essaawa yonna basuubirwa okuba nga bagendagendako ku kaholiday, abate bagenda kutwala obudde buwanvu nnyo okusobola okubeera nga bava mu kaholiday ako. Kitegeeza akapanga ke banaamala nga bali mu kaholiday, singa Haji abeera taweereddwa beyiro, kaholiday ako konna naye wakakuuma agenda kubeera nga akamalira mu kkomera. Mbeera nno
bwetyo bweri side zeeyo gwe timu Haji Ali eyo kyonna kyonna ky'osobola okukola kikole naye Haji Ali muteeke mu ssaala olunaku olwaleero lumutambulire bulungi abalamuzi babeere nga Mwanattu bamuwa beyiro abeere nga awoza ava bweru kubanga naawe embeera y'ekkomera ogimanyi omuntu buli lwalwa ennyo mu kkomera bintu bingi nnyo ebifa ng'omwo mwe muli bizinensi agenda okukomawo ewa bweru nga bizinensi zaafa dda ng'alina kutandika butandisi buto kulaba nga addamu kuzimba bizinensi ze bupya so ate nga mu mbeera bwetyo singa omuntu abeera talina musango mu butuufu kiba ddala kiruma kiba kibi nnyo nga bw'okiwulira omuntu atalina musango okubeera nga bamujweteka mu kisango ekifaanaganako bwe kityo weewaawo n'abeera nga abeera eyo bizinensi ze ne zifa agenda okukomawo nga bizinensi musajja wattu zaafa dda ku bisango by'atakola ki by'atazza kale gwe timu Haji Ali muteeke nnyo mu ssaala naye nga lunaku lwaleero ku High Court emisongo ezigenda okubeera nga Mwanattu zikwajjira ate era bwe tweyongerayo maaso n'ensonga za Alien Skin zikutte wansi ne waggulu Mwanattu kankuwe katambi n'oluvannyuma nkomewo katono tweyongere maaso nziremu nkaatirize ekigambo kya Bobi Wine nti abantu mbawe second chance abantu muddemu mubaanirize era n'ennyongera okwetondera abo bonna Alien be yakosa nga yakafuna ki amaanyi nga yakajjagalabe nga yakajjalabe embeera ennungi ekyo kitegeerekeka yayina okukola ensobi nti bamikwano mukole ki mumusonyiwe byonna bye mumunenyeza byonna bye mukola kikozi tuyinza obba nga twewuuba wetugira guno omusango wetugira ki naye nga waliwo agamba oyo buli kimu kirina omuvako buli kimu newe banaakola batya ng'azuukusa omulala olunaavaawo simanyi twawulidde mbu waliyo emisango emirala 15 egy'abantu gye yakuba n'obuvidiyo nti ye ajjabba azuukusa ng'agamba oyo alina okukola bw'ati n'abaali basirika ng'aga kisoboka alina okukola bw'ati naye kino kyenkoze kye kiri fayino nti twetegeere tusonyiwagane otegere nti oli just gaali maalo gaali malala naye kati yatereera yes butereevu oyo nno ye mukyala eyeeyita Queen Masolo era nga yeeyita mukyala wa Alien Skin agamba n'ogamba nti ali lubuto olwa Alien Skin ekyo mwenna mukimanyi kansubire mulabyeko mu katambi ako ng'agezaako okwetonda on behalf of Alien Skin ng'agezaako okubeera nga yeetondera buli muntu Alien Skin Mwanattu gwe yasobya tetumanyi ono oba yeesiba bwesibi ku Alien Skin oba nga ddala byayogerako bituufu yali muninkini wa Alien Skin era baali bamingolinga mu ngeri eri gye mukola ki mu ngeri eri gye mutegedde tetumanyi oba banoonya mawulire oba ddala nga kituufu olubuto lwa Alien Skin alulina naye akatambi nga bwe mukalabyeko yoyo nno Omwanattu ng'agezaako okubeera nga yeetondera buli omu Alien Skin bw'atyo gwe yali asobezza kakati nno olunaku lwaleero nera Alien Skin asuubirwa okubeera ng'agenda kukomezebwawo mu kooti ey'Emakindye era nga chances ziraga nti olunaku olwaleero Alien Skin bw'atyo yandifuna bail ayinza n'obutaba bail fayiro zonna bayinza okuziclosinga era n'addamu n'abeera free again n'addamu n'afuluma n'addamu n'alya butaala ng'emisango gyawedde kubanga okusinziira ku sources full figure Ediriisa Musuuza ziraga nti ensonga ezisinga obungi bazisootinze okugeza ng'omwana gwe baakuba batudde wansi ensonga ne bazisootinga ne ssente ne zisasulwa ate eddwaliro ly'Ensambya batudde n'abakulu ne babeera nga basootinga ensonga era n'eddwaliro mbu omusango ne bagujjamu enta era bw'atyo kisuubirwa okubanga olunaku olwaleero bwe bakomezebwawo mu kooti abagenda kubeera nga Mwanattu ate bateebwa chances endene bwe zityo bwe ziraga katulinde updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako obutereevu wabula nga nnyongera okujjukiza tyobadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga subscribinga likinga video ate tubeere ng'ekintu bwe tutyo tukikwasaganya malidaadi sana